Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa. Tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Akadde kano tukyaliddeko omukyala AISHA NAKITTO, mukyala muyimbi ate mukyala muzadde era nga ye Nnamwandu w'omugenzi Basudde. Tuli wano mu maka ge eggaba we tuzze leero okunyumyamukko naye n'okumukyalirako tulabe ali mu mbeera ki, bulamu butambula butya, embeera eno ey'omuggalo n'obulwadde bwalumira mawuggwe bubatwala butya, bali batya, n'ebigwa mu kkoweto. So twegatteko olunaku olwaleero nga tutunuulira emboozi y'omukyala maama waffe AISHA NAKITTO Nnamwandu w'omugenzi Basudde. Nkwanirizaako ku sho. Kale so nsaba obuuze ku balungi abatulaba maama wange. Abatulaba mbalamusizzaako mugyebale ebibakooye eyo. Manya gange nze AISHA NAKITTO Nnamwandu wa Basudde. Andi mukyala muyimbi wa kadongo kamu nakinku star. Akonkagadde nnyo. Okaggumiza ka star. Lwaki okaggumiza? Kubanga osoose n'okwogera mu Luganda nakinku yabeera star. N'okaza ne mu Luzungu. Anti n'abatategedde wali ajja kutegeeraako. Sibo muli mutya? Gye tuli mugyebaleko. Kale munnange nammwe mugyebale. Kale maama. Emirimu gigamba gitya, gitambula gitya, omuggalo gubayisa gutya? Emirimu gyo tetukyagiina lwa nsonga nti obulwadde buno obwajjawo. Emirimu gyaffe bagiggala olwa COVID. Kuba twali tukuba ebivvulu nga tusobola okubaawo ng'abantu. Naye kati ensi tuli mu kupampana bupampanyi. Abatulaba omukyalo ono muyimbi ate nga muzadde ng'alina n'ebirala byakwasaganya okubeerawo, naye embeera eriwo mu ggwanga Uganda olwaleero ey'omuggalo. Businesses nyingi nnyo ezikoseddwa omuggalo guno era abantu bangi nnyo, ebintu ebitambulira ddala bulungi. Business zaggalawo, abaana batudde ewaka olwa COVID ate ne bwe bali babaguddewo era abaana bangi abajja okutuula olw'ebisale by'amasomero. Kituufu. So embeera si nnungi. Balandiroodi baagala ssente, abapangisa tebalina wakuzijja. Balandiroodi bagamba ffe naffe tutunuulidde mayumba gaffe ago, abapangisa bagamba naffe gye tukolera baggalayo. So embeera okutwaliza awamu si nnyangu, yakwongera kwesabira ffenna okutwaliza awamu. Tujja kutandika n'embeera ya abayimbi ku mitendera egy'enjawulo bazze bagenda mu mambuka g'eggwanga Uganda. Waliyo ekitundu bakiyita Ggulu. Bangi bagamba nti bagenda kufuna nsako, kudduukirirwa n'ebigwa mu kkowe eryo. Programu eno ey'okugenda eggulu wali ogiwuliddeko? Era bw'oba wali ogiwuliddeko wagyenyigiramu? Era bw'oba wagyenyigiramu yavaamu bibala ki? Programu ey'okugenda eggulu ngiwulira naye sigyenyigirangamukko kubanga lwa nsonga nti jeno basooka ne bagendayo jeno kati nga ffe abakadonkamu n'agamba nti muyina kuleeta mukulembeze wammwe so si buli muntu, ng'omukulembeze oyo yalina okujja naki n'ettu lyaffe. Ani mukulembeze w'akadongo kamu mu ggwanga Uganda? Bamuyita DJ Kikofiira, ekyamaani waffe. Yeemu mambuka yagendayo? Yagendayo. Ndoze enfundo baziringa 2-3.
yabeetikkira tulyenkana ki? Etujjeno yali tuwaba akadongo naye sanzi fe abahama ne Basudde tetwafuna. Ab'enju ya Hama ne Basudde tebaafuna, naawe mukyala Aisha Nakitto tewafuna ng'omuyimbi. Because kati gwe oli mu biti bibiri. Sente ezo oli mu kiti ky'okuba Nnamwandu n'obeera ne mu kiti ky'okubeera nti naawe oli muyimbi yeetengeredde. Nze ndi muyimbi yeetengeredde. Ennyabo. Bwe ŋŋamba enju ya Hama ne Basudde era mbadde ŋŋamba ffe abayimbi so si famire ye. Ate famire ate bayimbi ya Kikofira awo si yaba abaleetera. Nze ng'omuyimbi wa Hama ne Basudde saafuna sente ezo. Ndowooza ne muwala wange teyafuna nakato. Wasembayo naye nga bayimbi bannange baafuna. Wawuliza nti baafuna? Bambuulira. Wasembayo ddi okwogera ne mwami DJ Kikoofiira era mwali mwogera ku nsonga ki? Sitera nnyo kwogera naye. Mpozzi wano mugalo guno oguzzeewo guno gwe tulimu kati yatuweerezayo emitwalo 10 egya covid gye tuyambeko DJ Kikoofiira abayimbi ffe abakadonkamu ffenna emitwalo 10 naye nga ziri bannange baafuna eziwerako naye nze saazifuna. Simanyi lwaki basitaate nga be baafuna. Maama waffe omulungi abatula baagala kumanya essente zino emitwalo 10 egyaweerezebwa gyajjirako bigambo ki, bubaka ki, nti zivuddewa era zaaki? Ye yennyini ng'omuntu ye yazituwa, ye yennyini nga kiyamaani waffe ye yazituwa, tizirina gye zaava. So zaali ssente ze? Zaali ssente ze. Okay. Kale tuli ku extra digest mugoba nsonga. Tulina omukyala Aisha Nakitto Nnamwandu w'omugenzi Hama ne Basudde. Tumukyaliddeko wano mu maka ge Gaba we tuli. Program ereetebwamu ssente aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwadamola Airport Road UAE Abu Dhabi. Nga bano batendeka baristas abakabi beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga ne Kampala wane najja nankumbi ku siteera baguddewo ettabi era nga nawe osobola okugenda ne bakutendeka beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga banywanyi baffe abasanikago basaabaze maali okuva e China paka mu Mbaasa mu nnaku 18 zokka basobola okuyisa emaali eno ku mmeeri ku nnyanja oba mu nnyonyi okusinziira ku busobozi bwo n'obwangu bw'oyagala emaali ekutuukeko. Basangibwa ku Arwa Package Zimbe 14 Plaza. Mama wange njagala tutunuulire bwe wawulira nti bayimbi banno b'ekika kya music w'akadongo kamu bafunye essente okuva ku nsako eva mu mambuka ga Uganda, mambuka ga Uganda eggulu ewa General Salim Sale. Tewatwalako mukisa gwonna bakubira ku ssentebe wammwe w'akadongo kamu? Ssentebe namukubira oba ye yennyini ne mutuukirira ng'omuntu. Wamukubira n'omutuukirira? Naŋŋamba nti abataafunye mujja kufuna. Waliyo ezijja nze sinnalaba. Oba zaali nnyanyonyi simanyi. Nnyonyi ng'ebeera nnyangu oba zaali nnyanfudu? Zirabika ziri ku nfudu bw'ati we yanziramu. Nentuula wano nga nninda. N'okutuusa olunaku olwaleero bwe tukusangidde tezijjanga? Okay. Mu kulaba okukwo olowooza obuzibu buvaawa? Muki? Mu ssente zino okubanga balondo bamu be baziwa abamu tebabawa abamu babawa ate zajja ezasooka abantu ne baweebwa abamu temwafuna. Olowooza abatafuna mulinga bameka? Simanyi buli omu. Manyi nze nzekka ne Nakato naye abalala simanyi basobola boogerera. Olowooza obuzibu bwavaawo kubanga temwafuna ssente? Simanyi era simanyi oba lwakuba nti
nange yali ankulembera omanyi omuntu akwasa ensonyi bw'avaawo nkola kyoyagala kubanga kangeze nti mwami Luyima ne Nakakaawa baafuna singa Basudde yaliwo ne Nakitto yalifunye nze bwe nti bwe nakivuunula neŋŋuma. Kale abatulaba omukyalo ono of course bangi nnyo munyumirwa music w'omugenzi Basudde, bangi nnyo munyumirwa music we mukyala Aisha Nakitto abali emitala w'amayanja n'abawangalira e Kampala wano, abantu ab'enjawulo e Bungereza awo ne mu America nga kwotadde South Africa muzze muŋŋamba tunoonyeze ku famire y'Abasudde, tunoonyeze ku famire y'Abasudde. So wano we tuli olunaku olwaleero luno. Of course embeera yatuukawo abantu bagenze mu mambuka ga Uganda ne bafuna essente ku mitendera egy'enjawulo mu biti eby'enjawulo, wadde nga muwulira nti ssente zivaayo nnyingi naye waliwo n'abatafunangako n'abatajja kufunira ddala olw'ensonga nti abantu abagaba essente bwe ziva eri ku mukulu okutuuka ku bana betulabako mitendera gye bayitamu n'obuwaayiro oba obukwakulizo bwe bakozesa okugaba essente tetubumanyi, bo nga bo be balina engeri gye bagabamu essente. Enjuyi ez'enjawulo zeemulugunya ku ssente z'omu mambuka eyo, abayimbi abato, abayimbi abakyala, abayimbi bakadongokamu, abayimbi ba bandi, abatimbi b'ebifaananyi, abakubi b'ebivuga, bonna okwemulugunya kwereere. Ssente ziriibwa abantu batono nnyo ab'olubatu, abantu 2, 3, 4, 5 n'owulira nti obuwumbi 10 z'abayimbi zaavuddeyo. Bw'otuukirira bennyini bayita abayimbi agamba nze sizifunangako, so si byangu okutwaliza bamu. Naye eyo ensonga tujja kugiddira mu maaso awo. Kakati mama waffe briefly abatulaba baagala kumanya mukyala Aisha Nakitto yaani, bamuzaala wa, muwala waani, akulidde wa, atandika atya okuyimba, tutandikira awo. Mukyala Aisha Nakitto banzaala Butambala etava muto oba bwe bagamba naye nze navaayo ndi muto naye nga naawe okiwulira nkimanyi. Webale nnyo. Banzaala Butambala nakulira ku kyalo kye bayita Kitagobwa. So bambi Amani Basudde nanjiyiza n'oluyimba eddembe ly'omuyimbi. Kitange ne mama wange bonna bagenzi, kitalo nnyo, n'omwami wange kati wano ndiwo ku lwa Katonda yagabirira, bagabirira bwe baba bamususseeko n'onywawo amazzi n'olinda enkeera. Ye kitange ye mugenzi Haji Sowedi Kasule, mama wange ye mukyala Yudaya Nankya, nzaalibwa mukyala wa Mamba. So ne mama Basudde wa Mamba, kati nasigaza oyo mama wange kubanga wa Mamba nga njigyeko wali okunzaalira Basudde abeera mama wange ddala kuba mukyala wa Mamba. Esebo. Okay. Wakulira wa? Nakulira Kitagobwa mu Butambala. Osisinkana otya omugenzi Amani Basudde? Amani Basudde nalwawo musisinkana ntandika bwe nti nali nsoma nga ndi ntuse MP7 eyedda zirina enjawulo neyakati zawukanirawo zawukana kati omwana wa P7 ow'omulembe gwa kati n'eyeri eya P7 eyedda byanjawulo onaategeera nnyo amanyi oluzungu biki ebyo. Mulembe gugenze gukyuka, bali ku standard y'amaanyi kati abaliwo. Nasomera Kitagobwa ne wajjayo emizannyo nga omwami bamuyita Mulindwa
Abudumulindwa so erinnya lye ery'omuzannyo bamuyita Ziwambaza ne bajja waffe ku ssomero ne batuyimbira ne bazannya. Gwe omwaka ogujjukira? Omwaka 82. Okay. Kuba P7 nagikola nagituula naye saagenda mwezi 1 nengenda n'abo abantu. Bwe bajja okuzannya emizannyo ku ssomero n'ogenda nabo nembasaba obeegatteko? Mbeegatteko ne bansaba ne bajja eka bansaba maama wange nakkiriza? Teyakkiriza bulungi yali ayagala neeyongera okusoma. Obitegeera nengenda nenjija nabo nga tuyimba ennyimba ez'amaloboozi nga bakuba akagoma netuzanya naye nga sikusingira tutambula mu masomero eyo nenvaayo netutuula awaka netutuula nga yali emyaka nga 3 awo nenjija. Waliwo omwami nga bamuyita Festo Kasajja yabanga ku Lumu Street awo. Kasajja ndisande mutegete nga nakola ebibiina byakadonka mu 3 Festaka Uganda Gita ne Picking. Kati nze yanteeka mu Festaka Gita Singers netubeera nga tuyimba nga yatusayiningisa n'otusayiningisa nga tukola emyaka 3 endagaano bw'ogimalako ng'oddamu ng'okola ngezibwa bujja. Kati netutandika okuyimba ng'atusasula bulungi bambi. Olwo ng'abawammekeza ebiseera ebyo? Oba 5 oba 10 buli ddi? Buli Mande. Buli Mande nga tukola weekend. So yasasulanga ku Mande? Twatandikanga Friday, Saturday, Sunday netukomawo ku Mande ku office. N'abawe ssente? Atuwe ssente. Ezo ebibiina tebyagendanga nnyo. Tetwagendanga nnyo mu safaari kiri awo. Olwo osulawa owangaala naani? Nze olwo oba oli nvuddeyo kati nzizi mbe nsula Nateete. Ewaani? Ewa mukulu wange. Okay. Nga gyenva nengenda mu Festaka okuyimba. Kati ate Lukwata Gita Singers baali basula Kibuli. Olwo baali tebakoze. Kati ffe ate nga aba Festaka tugenda kukola awo. Abani Basudde awo wandabira nga nnyimba. Netukwatagana ne Hamani Basudde naye natandika okunjiyiza ennyimba naye nga nkyali eri mu Festaka. Olwo ye ali mu Lukwata? Ye nga ali mu Lukwata. Kuba ajjukira nali ku ndagaano nga tennaggwako. Simanyi bwe yakola awo nga ye omusajja okunjijjayo kuba nali sinnamalako. Endagaano tewagimalaako? Nanjijjayo nandeeta mu Lukwata. Ekitegeeza ekintu ky'abayimbi okumenya endagaano kyava dda? Esebo. Tubadde tulowooza ffe ab'omulembe guno nti akyatandise jjo ly'abalamu wano mwamenyaamenya dda endagaano? Basudde yagimenya. Si ggwe? Sinze. Agimenya atya? Temweraliikirirako nti mwami Kasajja anaabasiba oba n'abatanza omutango nga munene nnyo? Yalwawo ng'akukuta naye nga tabimbuulira. Kuba nali muyimbi we omulungi. Kati bw'ova mu Festaka waddawa? Nadda mu Lukwata Gita Singers. Yo wasayininga wateekako omukono w'ekinkumu? Eyo tebaali tebakolera ku ndagaano. Mwakoleranga ku bigambo? Eyo baakuwanga mmeka ssente era baasasulanga ddi? Era basasulanga Mande. Nabo basasulanga ku Mande? Twakolanga ennaku 3 nga bakuwa mmeka? Ezaabo sikyazijjukira. Naye nga z'Akasajja zaali zisinga. Zaali zisinga. So watendewalirwa otya okuva awali essente nnyingi okudda
wali sente ntono ebyo nali sinnabitegeera nnyo kati ng'ono nfunye omuwandiisi w'ennyimba nantwala mu lukwata ntandika okukola naye mu lukwata mani Basudde yakola nnyo naye nga tafuna nga yali amanye ebintu bingi nga amanye okuwayalinga nga ye technician yateekako ebyuma n'agenda n'akola drive yakola nnyo nga tannafuna linnya era yali mugezi yafuba erinnya teryamugwira bugwizi kangambe nti yalikolerera kakati abatulaba bano baagala kumanya watandika ddi okuteeka ennyimba zino okubaka amaloboozi okuteeka ku butambi mwatandika ddi okulikodinga okukola tepo mwaka sikyagujjukira naye nga natandika ne Basudde mwakolerangawa twalikodingira ewa Lusiini wakasiwuukira waliwo ne gwe bayita Nick Studio nga gye mulikodingira abo bombi oba kasiwuukira ne Nick bentegerako obulungi baafa oluyimba lwo omugenzi Basudde lwe yasooka okukuwandiikira baali baluyita batya eddembe ly'omuyimbi okyalujjukira okulujjukira ngamba okyasobola okukolobyamu siina luyimba lwe siina mu bwongo teruliiwo ku lw'okusaba kw'abangi abantu bayimbireyoko obugambo nga bwobwo bubiri maama wange bubiri bwokka eddembe ly'omuyimbi nali mmanyi nze nti teri ddembe mu nsi mwabali obulungi mulaba Katonda kuba nagyera Nakitto waabwe nga ne bompa amagonjo kale teryandya nenterebuka ntyo ebigambo ndeese bina ennyimba tuba nazo mu bwongo bw'oba ojjukira omugenzi Basudde kyamutwaliranga bbanga ky'okuwandiika music era yabeeranga mu muudu ki mu bifo ki mu budde ki amani Basudde yatuulanga awo wansi n'awandiika oluyimba teyaluwandiikiranga nnaku 2 ng'olunaku ayinza okuwandiika ennyimba 3 olunaku lumu yali yasoma kyenkana kye yali teyasoma nnyo yakoma mu P6 naye ng'alina amagezi amazaale kyeyava akugamba nti okusoma kuyamba luzungu oba okubala naye ebisigadde ozaala nabyo ng'omuntu so njagala abatulaba baagala kumanya bw'otandika okubeera mu lukwata yo wamalayo bbanga ki ate nendagawa olwo nali olwo okubeera mu lukwata okungi gyeri najjanga amani Basudde tutandise obufumbo nga njije nateete gyenkugambye nga ampangisiriza olwakupangisirizaawa eyo kawuku ku lw'entebe nedda kawuku gaba kisa kiri saidi eno kawuku weggaba kawuku anti wa mirundi ebiri waliwo weggaba n'ow'entebe nga tugenda okuyimba ffenna bw'oba ojjukira bulungi nnyo osobola okutujjukizaamuko momenti ezo nga ali mu kwogereza obeere mukyala we nedda ekyo sijja kitta okyesigalizza essebo so obulamu bwali butya akujje nateete akuleese kawuko obulamu bwali butya twatala kuba naye yali tannaba nalinnya ng'akola wali nga bwe nnakunnyonnyodde nti yakolanga nnyo naye nga tafuna ssente naye nga mugumiikiriza
bwaliwo twali tubeerawo ng'abantu aba bulijjo. Kuba Basudde twava wala kuba kati eno kapeti naye nga tusula mu nnyumba ya kiwempe ky'abana abalwarugwala ye kapeti yaffe gye nsiimuula. Ekiwempe kino eky'ebitoogo nkitegedde nga kye mwalirirawo netufuba okukola netuvaayo nenzije nate nampangisiriza eno ku lw'ekeepu netuvaayo twakola. Bw'oba ojjukira abafumbo wabeerawo momenti z'okufuna okukkaanya n'obutakkaanya, biki ebyamunyiizanga, biki ebyamusanyusanga? Okumunyiiza n'agamba nti kati leero akangudde ku ddoboozi nga musobeza. Nalindwawo musobya. Nange byamusanyusanga ekintu ekyamusa kye yafunangako essanyu. Naye Amani Basudde teyali mwogezi ng'ayogera anywedde, naye bw'aba tanywedde nga tayogera. Yali musiriso oba yalina ekirimi nga tayogera. So nga bw'anywamukko osobola okuwulira ebigambo bye. Naye bw'aba tanywedde akutunulako butunuzi bw'ati. Tanyega. Aba awandiika nnyimba. Naye nga yali mukyakazi omulungi. Ng'abo bamadaamu ettaka ttono bye yalina. Anti nabalabanga. Olwo n'okola otya? Tewali kyenkola. Ensangi zino ebbuba ly'amaanyi bakuba n'engwala n'ebikonde bafunya n'agira bw'ati balwana buli kiseera. Tubeera wano ekibuye wano ku poliisi, ofiisi y'abaana n'abakyala eba ejjudde misango bw'eti. Gwe toyina mbeera gye waleetangawo yonna kutangira bakyala bano? Baali tebankwatako. Lwaki? Abakyala kye batamanyi, yesi balajja n'aganza omukyala naye aba ayagala kumwagale, era gwe mukazi we osigala oli mukazi we. Ate bakyala b'ennaku zino kyesiwagira nze kuloopa mwami wo ku poliisi. Kuba poliisi si ye yakuwasa. Kati mwami wo ava atya ku poliisi nga gwe wamututteyo ate naawe n'okomawo waka. Etassengaawo si kirungi. Okuloopa omwana wa munno ku poliisi ne bamusiba kya bufumbo. Oba tolina ssengaawo. Mulabi. Ab'ensangi zino. Ebiseera ebyo olwaleero luno tulaba nti abayimbi, omuyimbi okugaza omuyimbi, ennaku zino abantu balina engeri gye bakitaputa, bakiraba bulala. Okuganza? Omuyimbi okwagalana n'omuyimbi. Wabeera n'omugenzi Basudde nga muyimbi nawe oli muyimbi. Lwe mwabeerako awo nti omuwagizi eri aleeseewo embeera eyinza okubatabangula ng'abafumbo? Abawagizi baali bangi abaleetanga embeera bwetyo. Nga gwe omukyala kati nga nze yali muka Amani Basudde. Ekyokusooka yajja n'akuba mukyala Mugerwa n'afuuka sereebu. Nojja ondabira abakyala bwe beesomba. Alla! Nze nalina okutula wansi ne neebuulira ng'omuntu nti wemba najja kufumba. Ne bw'anayagala afaanana atya ajja kukomawo ewaka. Esebo. Olwo ebiseera ebyo maama waffe Aisha Nakitto yali omukyala omutongole. Era nze nali omutongole. Era y'ensonga lwaki ndi wano. Esebo.
mu maka ge ageggaba. Njagala tutunuulire ayogerwako ng'omwami eyali ow'eggonjebwa omukkakkamu eyayagala nnyo ebirowoozo byonna byalinga ku music. Tusigire ekifaananyi bwe yabeeranga nga tali mu kuwandiika, tali mu studio, tali mu bivulu, yabeeranga akola ki? Agenze mu kutyakala ne Paulo Kafeero mu bakyala. Anti Paulo yajjanga wano ne bakwata emmotoka ne bagenda ku biiki. Ku lubalama lw'ennyanja empewo nebafuuwako ng'olwamuluna bwe liddi. Paulo Basudde yali munne nnyo nga bangeri gye baali bagatta omwenge guno. Omwenge gwe gwabagattanga? Baali ba mukwano. Paulo yali mukwano gwa Basudde kubanga Basudde ne bwavuddewo Paulo ng'akyaliwo. Paulo yatuukiriza kye bayita omukwano kyeki. Paulo yatulabiriranga, abaana yabasomesaako. That is very good. Paulo yali amanyi omukwano gwa Basudde. Nali sidaaga nga kyaliwo. Omukubira essimu n'akugamba maama jangu yo ku ofiisi. Wali Katwe? Ntegeerawo. Najja n'akuwasa ebyokukola ki. Oba ye n'avuga emmotoka n'ajja alabe. N'abawa obuyambi. Era Katonda yakola bubi nnyo ate okutwala Paulo n'agoberera naye. Nali bulungiko nga Paulo akyali mulamu. Bwe yafa embeera n'etabanguka. Nkitegeera. Maama wange abantu baba baagala kumanya bwe yamunonanga okugendanga ku biiki okucakala n'okulya ku zaabwe ze bakoze gwe tewagendanga nabo? Lwaki? Saagendanga, nze nalina emirimu nga nnyina emirimu gye nkola awaka. Abaana twalina bayitirivu. Nga waliwo n'Abapawulo be tubeera nabo. Saagendanga eyo mu myenge gyabwe. Wafunako amwaganya okunywa ku mwenge guno n'omanya gubakola gutya? Gwe baatamiiranga? Nali sigwegomba gunywako kubanga bwabakwatanga ne bakola ebimu ebitanyumiranga. Kale nga sigwegomba. Gwe n'ogwesamba n'ogamba eyo sijja kutuukayo. Nga naye takukkiriza. Yali takukkiriza. Okay, abadde alina faamu ekkolola awo batuteekamu essente nga bano balina fertilizers, balina food supplements era nga batunda products ez'abaami n'abakyala. Omwami n'omukyala yena ali eyo nk'okubira omulanga weekwata abadde alina faamu. Bano bajja kuba nga bakuyooyoota olususu bayoyote n'omubiri munda ate nga ebintu byabwe tebirina side effect, but however basooka kukebera kulaba levels z'omubiri gwo. Ne balyoka bakuwa products zaabwe zino. Beekwate bakubire namba y'essimu yo. Ate nga Almeridian Ventures Limited bajja kutwala okuba ekyeyo ekkata. Almeridian Ventures kujja Uganda kutwala kkata. Beekwate buli kimu kitambule bulungi. Omuvubuka ali eyo wakati w'emyaka 18 n'emyaka 40 we bakoma. Twale okuba ekyeyo ekkata. Basangibwa Ntindaawo Cafe Stage ojja okuba nga basangibwa bakubire ku namba z'essimu ezo ogende ku Facebook Almeridian Ventures Limited. Njagala tutunuulire ensonga y'okukola essente. Waliwo ebiseera nga omugenzi Kasibuukira, Lusiini, Kasajja, Ansanzi, Next Studio nga bagula music, bagula tape, entambi ezo ne babawa essente. Essente zammwe zasookera ddala ani yagula olutambi lwammwe olwasookera ddala era yabawa ssente mmeka? Ssente saazimanyanga kubanga oli yaziramulanga. Omukulu yalamulanga? Saazimanyanga ssente ezo naye nga Nick Studio yasooka otugula.
yagula lutambi ki? Mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa ayogerwako yaani oyo? Ng'omuntu saamumanya. Batugamba waliyo omukyala eyo? Saamumanya nze ndowooza lwali luyimba. So omukulu bwe yakomawo ewaka wano teyayanjula bivudde mu kulonda nti batuwadde zino essente mu lutambi lwaffe? Ebyo yali tabikola. Kati ng'omubuuza ki? Ennyimba oluyimba lw'oyimba yaluwandiika. Nabyo lwayimba yaluwandiika neezize. Kati ng'omugabo batuwadde mmeka? Oba tasobola. Naye ng'atuwa. Kola olutambi yakuwayoko kasente? Ne bw'aba nga teyampa mu kaasi ayinza okuba nga yagula emmere n'agula ki era abampadde. Naye nga mwawukanye nnyo n'omulembe guno mu bintu by'essente. Bano abaana ab'obuwala ab'ensangi nga bategedde nnyo ssente. Leero ateeza akaseera kano nga nzibu. Bazibala bamanyi n'omuwendo. Ne wabeera mu nzikiza n'azikwatako bw'ati amanya nti gino 5. Mulembe gwa Museveni gubangudde abantu. Okay, njagala tutunuulire mu nnyimba ezo zonna omugenzi yayimba okuva lwe yatandika okuyimba paka we yaviira mu bulamu bw'ensi buno mu mwaka gwa 1997 bwe guli. Luyimba ki lwe yayimba oba lwe yayiiya olwasinganga okukusanyusa? Nze ennyimba za Basudde zonna nnungi. Teepu eno gye yasookerako eriko Mukyala Mugerwa. Ennyimba zonna eziriko zinyumira, nzaagala. Naye ennyimba za Basudde nnungi, zibuulirira abantu. Abantu abamu emyaka gyammwe bajja wano ne bandabako nti ku nnyimba zaabwe nnyimba za Basudde kwatambulira era atuuse wano bw'ati. Kale Hamani Basudde yakola kinene nnyo mu ggwanga. Abataamulabako bamunoonyereze ku nnyimba ze. Era baasubwa nnyo. Basudde bintu bingi nnyo bye yayimba ebiriwo ensangi zino. Era nga nsaba muzeeyi omukulembeze w'eggwanga yalibadde muzeeyi nkusaba nali musabeyo muzeeyi obuyambi atukwatizeeko abafamire y'Abasudde atudduukirireko. Kituufu. Naye yamuwa omudaali. Pulezidenti yamuwa omudaali ng'amaze okufa. Yamuteeka mu bazira ba Uganda. Omudaali yagwambaza nze. Amina. Kakati ab'omulembe guno mu nnyimba z'omugenzi basinga kutegeera nnyo Basudde. Ewa Basudde. Ennyimba z'omugenzi zino maama wange osobola oziyimbamu naawe? Mbadde nsaba otuyimbireko Basudde. Abasi sigimanyi. Basudde alina ennyimba nnyingi. Eyo sigimanyi. Weeroboze nkikulekedde. Sijja kuyimba za Basudde. Mukama kyamusukkako lwe yampita okunkwasa ekitone kyange kyekino nayimba nenninnyira eggwanika lye. Bintu bya Basudde bingi byali bya bwongo nnyo. Alina obwongo oyo omwana. Omugenzi Kafeero bwe yafunanga omukyala amusanyusizza ng'amukubamu oluyimba nga bisirikirwa omwana w'omuzungu
n'ennyimba endala. Omugenzi Basudde teyakuyimbirayo ko oluyimba wadde n'olumu? Okunyimba okuwaanirako mu luyimba n'ayisa obubaka bwe mu luyimba nga bw'olaba nti Kafeero yayita mu luyimba lwa Bisirikirwa n'awaana Bisirikirwa Robina. Basudde ennyimba z'omukwano tazimanyi, yali tazimanyi. Yali tazimanyi yali taziwandiika ndowooza nga tayimba ebyo bya mukwano. Ati ate Pawulo omukwano yali agusobola. Okay. Olwaleero luno music wo mu kulaba okukwo ki ekikuviiriddeko amaanyi go okukkakkanamu mu kuyimba? Ekyo kibuuza ekinviiriddeko okuba nga ndi ku ttaka si kukkakkana. Tewakkakkana wabula oli ku ttaka watuukira ddala? Atuuka lwa nsonga nafiirwa sita. Kubanga ye yali atwala ennyimba ne bazitunda ne bazikuba ku leediyo ekitakyaliwo kati. Mu kifo ky'okuba bannaye leediyo zenna kale kinsanyusa kuba nti bakuba Basudde ne balekawo abalamu. Akati ekyo kyebaliza Katonda. Kyebaliza Katonda. Kati nze ekyantuusa ku ttaka sisiina ennyimba nnyina nnyingi kuba Basudde yanjiyiza ennyimba nnyingi kuba buli ku lutambi lwe nnyinako oluyimba. Buli lutambi lwe nnyinako oluyimba. Naye sisobola dukola vidiyo. Siina ssente. Ensonga lwaki? Ate ensangi zino nga tokoze vidiyo kuvuganya kuba kutono. Kuba kutono. Ennyimba nnyina nnyingi ennyimba abantu ze baagala. Naye siina busobozi bukola vidiyo. Mu kulaba okukwo olowooza ki ekiviiriddeko music wa Kadongo kamu ono okuba nga akkakkana n'okudibizibwa? Nze ŋŋamba kati leediyo tezikyatukuba naddala ziri ennyimba naye ate ngeza Basudde bazikuba ate nga zezisinga obuwanvu. Dakika 10. Leediyo baga nti ennyimba za Kadongo kamu mpanvu. Nduli kyansi we yatukwatira nga Bahamani Basudde bakyaliwo ba Pawulo nga agula olutambi oba teepu yateeka ennyimba ezo ku leediyo bantu basobole oziwulira basobole okujja okugula teepu. Ekitaliiwo kati tetukyalina we tukubira nnyimba oba weewali naye nga nze nga Nnamwandu obusobozi siina bukubisa luyimba so ate nga nnyina ennyimba empya ennungi oba n'okukira kuzimu ku Bahamani Basudde ze yanjiyiza naye siina ngeri gye mmanyisaamu bantu nti nina ekipya. Maama obeerawo otya? Osavaivinga otya? Ofuna otya ekyokulya? Obulamu obutambuza otya? Obulamu bwaffe buno bwe tutambuliramu kati buzibu. Mukama ayamba buyambi ne tulya aŋŋambe bwentyo ti Mukama kyemutegeerako oba Katonda abakatu kye bamuyita Mukama ffe tumuyita Allah nti bw'aba tannakugyamu mukka wakiri akuwa ekikopo ky'amazzi n'onywa n'obaawo yembeera oba mwe tuli mwe gye ntambuliramu. Omuggalanda ali mu myaka emeka? Omuggalanda wange uuyaawo uli wali bamutikkira yabanguka muki? Accountant. Awangaalirawa uno wano tomula eno yono. Okay. Abaana abaasoma mbayina naye tebalina mirimu.
ate Basudde yali muzadde omulungi ng'aweerera abaana. Yali amanyi kintu kye bayita amaka, obuvunaanyizibwa bw'awaka, yali abumanyi nnyo. Bano be baani? Be bakadde be. Oli taata omu maama. Taata yavaawo, maama waali ali Masaka. Kakati tulaba famire nyingi ezirimu enkaayana olw'emaali, engabana y'emaali gibuvuddeko wano famire ya munywanyi wo omugenzi Paulo Kafeero. Temanyi wabirabanga ku mawulire. Kyekikuumye famire y'omugenzi Basudde nga temuli nkaayana, oba gyeziri nga tetumanyi, oba mubigonjoola nga tebinnatuuka mu mawulire? Hamani Basudde ono bantu bajja kugamba nti muwaana, naye Hamani Basudde ekiyambye ku famire ya iye. Hamani Basudde ayina Nnamwandu. Manyi omwami Paulo Kafeero tayina Nnamwandu. Senga Nnamwandu yaliwo, yali badde akumaakuma abaana abo. Nze tutegeeragana bulungi nnyo n'abaana ba Hamani Basudde. Tussa kimu twogera kimu. Kirungi nnyo ekyo. Bo bamulekwa bali bameka? 15. Bali 18. Aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Mall Airport Road, batendeka aba baristas. Bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo. Bwemala okutendeka bakwa certificate. Ate Kampala wano lwaguddewo ettabi enajja nankumbi ku stage awo. Ebateekawo ne workshop ekanika coffee machines ne webatundira coffee machines eza service eza hire weziri. Bekwate bulungi nnyo buli kimu kitambule bulungi. Alina omukolo mbaga kwanjula n'ebigwa mu kkowe eryo, basobola okujja ne bakufumbira kacaayi ku muwendo omusaamusaamu, abagenyi ne bavaawo nga batenda amakula agabadde ku mukolo. Ate Sun Cargo Shipping Company ejja kusaabaza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka, buli kimu kitambule bulungi nnyo nnyo. Bekwate buli kimu kijja kuba nga kitambula malembe. Basangibwa ku Arrow Park, ekizimbe 14 Plaza, SF0 ne SF12 mujja okuba nga obasanga obakubire ku namba z'essimu ezo, buli kimu kitambule malembe nnyo nnyo. Mama wange nga tuvuddeyo eyo, njagala tutunuulire abayimbi balina kulya ku music waabwe. Sebo. Famire z'abayimbi, abaana bamulekwa ne bannamwandu b'abayimbi balina kulya ku music. Music w'omugenzi Hamani Basudde mumuyinako enkizo, mumuyinako obuyinza, mumuyinako control, muyina engeri gye mukyamulyamu. Tetumufunangamuko, tubadde tetumuyinako control, naye gavumenti yaleese etteeka nti buli muyimbi awandiise ennyimba ze. Kale ennyimba twaziwandiisiza za Hamani Basudde ne batuwa obwannannyini bwazo, mpozi kigenda kutandika butandisi. Naye ng'emyaka gino gyonna 24 abadde ayagala nga yeeyimbira. Mu kuwandiisa ennyimba zino bw'oba ojjukira wonna omugate mwawandiisiza ennyimba nga mmeka? 57. Yaleka ennyimba 57. Nga ntono nnyo, oba endala mwazeerabira? Okakasa zonna zaali 57 zokka? Omusajja yali omugezi bw'atyo? Kiva ku ki? Nyingi. Wakali waliyo abayimbi abalala bataziweza. Kale ate era nagaseeko na zino ze yayimba ne Paulo ne Kasozi. Livingstone Kasozi omugenzi. Tuwulira abayimbi
olumu bafa ne baleka ennyimba mu studio ezitawedde talina nnyimba ze yalekayo zaali tezinnafuluma nga tannafa yalekayo eno teepu yasembayo eggwala yaleka terinafuluma bagirabata yali yagituuma eggwala abalala bagiyita babakyala mandaazi gye yaleka yali lutegeeza ki olwo oluyimba maama Basudde abakyala b'ennaku zino yali abasomesa yatuyimba nnyo ng'atuyimbako ensobi ze tukola ebiviiri bye twetimba empeta biki ebyo kale ng'agezaako okubabuulira naye ng'ayita mu kubagamba era Basudde abakyala tebaali nnyo bakwano be ng'abavuma abalala baali bakwano be era bwe tubali tulagaawo nti ayogerwako ng'omuntu yali atyoboola ennyo n'okulengeza naye yali asomesa abakyala kati abakyala gw'olaba kubanga kati waliwo oluyimba luno ndwerabidde mwaga nti mukene muliire eyo abantu bagamba nti omukulu abadde atya ng'akambuwadde olwo mukene yali ategeeza baani abo abakyala ab'ebweru baganzi be bw'atasobola kuleeta mu maaso ga mukazi we so be baali bamukene baaliira eyo ennyimba zino ebiseera ebisinga ensangi zino tuwulira waliwo omuntu lwagamba nti nayiza oluyimba luno nga inspired by true story okiwulira ki ekyainspiringanga Basudde ennyimba ezimu ng'ezo wabula Basudde ye yali wa kyewuunyo yali wa byewuunyo yali teyasoma nnyo ate nga tasoma mawulire tasoma butabo buno simanyi obwabangamu gundi nti oba ebyo ebintu yabijjanga mu butabo zino b'Oluganda yabijjanga mu mutwe mu mwaka gwa 1997 amawulire ag'ennaku ne gababuutikira olwo ebisimu byali bizze biserutero yabanga ku mmeezi kukama ebyo bino ebyakuteekamu olugalo n'onyolaba oti eza layini yabanga ku mmeeza nga tugirina ewaka amawulire gakutuukako ssaawa mmeka gakusangawa nga 6 mu bwe buliri nga neebase omukaaga ez'ekiro ne bagamba mani Basudde bagudde ku accident naye Basudde afiiridde nagula oluggi nenziruka emisinde nengenda eri mu trading y'eggaba naye nga neerabidde nti ndi mu peti ekirekango amawulire tegampisa bulungi neerabira nti sambadde olwani akukubira essimu mulimu abataafiirawo kubanga ye yekka ye yafaamu ye yekka ku olwo ye yafa abalala ne bagendera ku bisago ate mulimu ataano obulwa wadde ate afuna wadde olubale kubanga oyo omwami eyankubira ye yali atuvuga mu costa nga tugenda okuyimba nga mugenda safaari mu bivulu nangamba tugudde ku accident naye twamuyitanga Pembe Pembe afiiriddewo lwaki mumuyitanga Pembe abakozi bwe bamuyitanga aba gurupu Pembe uyo atuuze Pembe kya Luswayiri simanyi twamuyitanga Pembe so inagamba nti tugudde kabenje naye Pembe afidde afiiriddewo era tetunnamulaba ate
Eyo statement ebeetegeeza ki? Emmotoka bwe yagwa oba n'ayingira mu mipiira n'ababula. Ndowooza baddukirize yasooka n'ababula ne bamunoonya ne bakuba ensiko ng'ali mu mipiira wansi. Abalala ne babatwala ekitovu mu ddwaliro. Mu mmotoka omwo bagamba mwalimu omwana, yali mwana ki? Bamuyita Victor Nankinga. Yafunako ekisago kitini. Waali mulamu kati? Mulamu. Kaali ka myaka ng'esatu kitundu ena. Akabenje we kagwirawo. Yali ava waddawa ng'era agenda yali ava wano ng'agenda Masaka. Ng'ava wano ewaka we tuli wano. Agenda Masaka. Era yaŋŋamba nti tugende, ne mugamba sigenda genda. Taata waffe olwa gwempita Sezaala twali tubeera naye wano nga tumujjanjaba. Kati bwe yafunamu olw'ongubanguba ne bamuzaayo mu kyalo. N'agamba kagenda alabamu taata. Ne bagenda. Ko bagenda omulabira ddala obutadda. Bingi ebyogerwa ku kabenje ako maama wange, omuli statements. Of course ensangi zino buli omu aba ne version ye. Abamu bagamba nti yali akagula emmotoka eyo ng'agitwala giraga ba mukyala. Era emmotoka eyo olw'erinnya wano nampita naŋŋamba jangu olabe emmotoka. Kati emmotoka yaffe ebiseera ebyo twatambulanga n'emifaliso mu bidongo. Olwa safari mugenda ne musulayo ne mweyongerayo. Tewabangayo loogi zirimu buliri nga kati bwe kiri. Naŋŋamba olaba nguze emmotoka ennene, faliso gyaffe zonna misawo biki genda kuteekangamu. Akawungeezi n'asimbula nakuŋŋaanya banne ne bagenda. Olunaku lwe yagigula lwennyini? Bingi ebyogerwa era sitiiru ku kabenje ako nti ekimu ku kyamuviirako emubiziiza wagendayo eccupa. Bituufu? Ccupa y'omwenge? Simanyi kuba saalimu. Simanyi naye nga yali munywe. Motoka bw'ojjukira yali motoka kika ki? Land Cruiser. Yagigula ssente mmeka bw'ojjukira? Yali tannazimbuulira ngakyali mu masanyu gakiga emmotoka n'agendako ku Nairo Theatre awo wakuŋŋaaniranga abadongo. N'agendayo eyo n'agendako Happyland. Ekibuye wano? Ntegeerawo. Ge gaali amaka gaffe abakabula dda. Ng'agenda giraga nannyini ekifo ekyo. Mwami bali bamuyita Biseegerwa. Mu kukola kwe n'okukuŋŋaanya essente, eyo motoka yali yakumeka ng'agula oba yali esookedde ddala? Yali oba yali ya mirundi emeka, aba yali yakumeka. Emmotoka twazirinanga nnyingi kuba yalikawo emmotoka 3 naye ng'ate endala badde azze agenza azitunda nga nange yangulira. Nga yangulira kasitaleeti njige ne mmala okuyiga n'akatunda angulire emmotoka endala. Twali tetunnakituukako n'afa. Kitalo nnyo. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga. Tuli mu maka g'omugenzi Hamani Basudde wano mu bitundu by'eggaba ku mwalo eno, era nga wootulabira wano tukyaliddeko maama waffe omulungi AISHA NAKITTO Nnamwandu w'omugenzi Hamani Basudde gwe tuli naye olunaku olwaleero luno. Tunyumyamu naye tutunulira ensonga nnyingi nnyo. Of course emboozi oba olugero ey'enkomeredde oba ogijja ku ono oba abaali banywanyi ba Basudde be yakolanga nabo ku lusegere
wabula ng'ebisigadde by'oba owulira mu mawulire era nabyo osobola kusooka kwebuuza abyogedde yaani era abijjeewa. So gwe tuli nayo olunaku olwaleero atunnyonnyola mwawangala n'omugenzi kumala myaka emeka mu bufumbo? Mu bufumbo twali tuwezezza emyaka 10. Myaka 10. Twali tuwezezza kubanga ye yaya twali tuwezezza emyaka 10. Ebiseera ebyo emikolo egyakolwanga kuki mbaga kukyala kwanjula mwakolako mukolo ki ku ejo 3? Tewabanga mikolo egyo. Mwe mwakolanga mutya? Egyo emikolo tegyabangawo kati nga bwe giri kuba kati emikolo mingi naye kati tegyabangawo nnyo. Tetwakolako n'ogumu oba ansa gye mba nkugamba. Obudde bwababula sente mikolo gyennyini gye gitaaliwo. Emikolo kwanjula kuki? Mbaga ensangi zino ffe gyaffe oba gino egibeerawo. Ngamba egyammwe nti Hamani awasa Nakitto. Twajja ne tulemagana mu ddiini. Awo ate ng'omuntu azaalwa Butambala eddiini eri Butambala. Kale yali agenda akigonza mpola. Allah teyayagala naagera nga bw'ayagala. Yali yatandika okuperereza ove mu busiraamu odde eri mu Bukatoliki. Wasoobamu mu kukkiriza? Wasooba? Saasooba. Nali simanyi nti ayina ennaku ntono ku nsi. Kitegeera. Kuba yafa muto. Yafiira ku myaka emeka? 38. Yafa akyali. 38. Okuva we yafiira n'okutuusa olwaleero luno erinnya lye likyali ly'amaanyi nnyo 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 nnyo. Nti ne bw'abeera mwana muto naaweza emyaka 14 15 n'atandika okutegeera ebya music ateeka okumanya Basudde. Ne bw'aba tamanyi kifaananyi kye. Amaanyi ago gaali gava ku ki? Amaanyi ge gavaawa? Amaanyi ga Hamani Basudde. Siyinza kugamba nti nno kyali bwe kiti ne bwe kiti. Naye ndowooza olw'ebigambo bye yakozesanga mu nnyimba ze. Yali asoma ddiini ki? Obwabwe Bakatoliki. Yasomanga mmisa ki? Yasomanga mmisa ki esooka ey'okubiri? Mu kyaki. Mu kyaki twagendanga kubatiza baana. Vaawo naawe. Basudde nga talina budde bugenda mu kyaki. Olwo ng'aba akola ki ku Sande okwo? Nga yavuzedde emmotoka ye agenda. Baaba naye babatiza? Kirungi nnyo ekyo. Twagendangayo kubatiza baana. Esakalamenti eryo kkulu nnyo. Nnyo nnyo nnyo. Batiisimu mukulu nnyo. Okay. Lastly nga tuwunzika njala kubira bannayuganda omulanga abawangalira emitala w'amayanja n'abawangalira e Kampala. Mwampandikirako gye buvuddeko ne muŋŋamba tunoonyeze ku Nnamwandu wa Basudde tunoonyeze ne ku maama we. Kyamukisa mulungi nnyo nnyo nnyo. Maama akyali mulamu era gy'ali e Masaka. Mulamu bulungi. Kyamukisa mulungi nnyo nti mukyala we Nnamwandu wa Basudde tuli naye wano. Tunyumizaamu naye era tuli mu kunyumyamu naye. So nja kubira bannayuganda omulanga bangali emitala w'amayanja nti agenda kuba atuwa ennamba y'essimu kwe muyinza okumutuukirira. N'omukubirako obukubizi n'onyumyamukko naye kikulu nnyo. Ayina ky'ayina ojja muweereza asobola omukubirako mukubireko muwayeemukko.
ya nebigwa mukowe eryo mukyala muyimbi bamuyita mukyala Aisha Nakitto. Mama wange tuyina ensangi zino abazungu bye baleese omutimbagano internet kuoli ku internet ku YouTube n'ennyimba zange kweziri. Ani yakuteekayo? Ani yanteekayo? Abaana bange ate saaweerera. Kirungi nnyo ekyo. So era naawe wennyini nkulabako. Amiina. So ogenda kusoma enamba z'essimu abantu kwe bayinza okukufunira ku Facebook kwali okozesa manyi ki ku Facebook? Aisha Nakitto Basudde. Okay. Ku Facebook akozesa Aisha Nakitto Basudde mumunoonyeko, then tusomere ku namba z'essimu abantu kwe bayinza okukufunira okuwayamuko naawe n'okubaako n'entanda gye bakusibirira. Namba y'essimu eri 0752 144 326 0752 14 43 26. Toyinayo ndala? Eri 0728 144 326 ye MTN. MTN giddemu. Eri 07 82 144 326 ya MTN. Kale zeze namba z'essimu musobola okubanga mumutuukirira zaawula kodi nenge namba yemu eri 0752 no 0782 MTN ne Airtel ziri mmanya ki? Aisha Nakitto. Okay, kale abantu bajja kubanga bakutuukirira bakubire ku namba z'essimu ezo bawayemuko naawe abanyumirwa music wa kadongo kamu mu Uganda n'emitala w'amayanja omukyalo nawangalira gaba bw'oba oyiseeko mu ggaba muno osobola omunoonyako oba seekyo osobola omukubira ku namba z'essimu ezo omugamba kimu nti nakulabye ku programu ya Ibrahim Mukasa yenze gundi okuva egindi oba okuva egindi. So obaka obusembayo eri abantu bonna okutwaliza awamu abatulaba abawagizi baffe nyenyabo abantu abawagizi baffe obubaka obusembayo eri abawagizi baffe beekuume ekirwadde kino bannange Mukama ayinza otukingiriza nekigenda kuba kati twawulidde nti nno kitono kati kikendedde. Bafaani ba Hamani Basudde abafaani bange bankwatireko nsobola okukola vidiyo kubanga bw'otakola vidiyo ebiseera bino si bye biri Basudde bye yayimbirako ebya Radio Uganda naye kati olina kukola vidiyo abantu ne bagiraba ne bamanya nti okyaliyo. Ate n'abantu bagamba nti mbeera Masaka Masaka ngendayo nga nyina byengenza okutereeza mu maka geeyo naye nga mbeera eno Basudde yabagamba nti eggaba ayinayo maka gakuuma omulimu. Era mbatumidde ab'emitala w'amayanja naddala muzeeyi wange Pulezidenti Museveni bannaye Basudde yaleka ettafaali ku ggwanga lyaffe Uganda ddene nnyo nno. Nsaba muzeeyi nkusaba kutudduukirira ate n'ekirala muzeeyi era oba nfukamire muzeeyi tusaba ffe ote music waffe otute abayimbi balekeraawo okusabiriza twali tusobola okwekolerera ote ebivulu muzeeyi naffe tujja kwegenderezanga ab'omu kikubo bwe bakola abapaaka bwe bakola abatakisi ababiroole bakola naffe tujja kwesobola okwegendereza obulwadde buno naffe tuddemu tuyimbe muzeeyi wali badde otuta gwate munnaayo oli tuteera nze nga nkwata kaggo naye kati mbadde nkyayina amaanyi agatambula nga yina nagekolerera. Amiina. Kale embeera yeeyo tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero luno njagala kumwebaza maama waffe ono Aisha Nakitto Basudde
Nnamwandu w'omugenzi Hamani Basudde gwe tubadde naye olunaku lwaleero. Omulungi atulaba tukyali wano eggaba mu maka g'omugenzi Hamani Basudde era nga akadde kano twegatiddwako muwala we omulongo Nakitto Basudde. Tukwanirizaako nsaba obuze kuba tulaba mu kamera eyo. Bannanga abatulaba mwenna abatuwuliriza n'abatulaba mwenna mbalamusaako nti musiibye mutya. Manya agange bampita Nakitto Luusi Basudde, ndi mwala w'omugenzi Hamani Basudde, ndi musika w'omugenzi Immaculate Nabiryo senga wange. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Tubadde twogera ne maama nga atugamba nti naawe omuggalo guno gw'abayimbi gwakunyiga nnyo. Bannanga ate gwatunyiga ebyaddala. Gwanyiga wenkubira ku maama bannaye gwoyimiridde otya nze nga biganye naga nti mwana wange anti bwe zaatulaba. Manyi luggwayo lutya? Ye ngombo ye. Bw'omukubira nga talina mugagamba nti zaatulaba. Obulamu bugamba ky'oli otya? Gye ndi mukama wange nammwe mugamba mutya? Gye tuli wano emirimu baagisiba. Covid atukutte. Embeera tebadde nnyangu naye nga tuyitamu naye nga si byangu. Tewafuna ku nsako y'abayimbi? Ensako y'abayimbi bagamba baagijjayo okugiwa abayimbi abaayimba. Ekigambo ekyakozesebwanga twajja okugiwa abayimbi abaayimba. Abayimbi abaayimba be baliwa? Ndowooza abayimbi abaayimba kubalamu ye Muzeeyi Ssebatta ne banno baba Muzeeyi Mukaabya ne maama yennyini AISHA Nakitto be bamu ku baayimba kuba baaleetanga ennyimba nga nkadde nga Sale agula nnyimba ez'abayimbi abaayimba ekitegeeza baamanyi atalinze Nakitto gw'atannaba kuwulira oba oli awo. Kati ezo zo saazirabako era ndoza zaali z'abamaama bano abaayimba. Weewaawo ng'ate naye agambye teyazifuna. Ayinza okuba nga teyali muyimbi oba teyaleeta CD mu woofiisi saamanya. So, music omusanze otya Nakitto? Music tambeeredde mwangu naye ate teyasooka kumbeerera muzibu nga Kafeero waali. Banze nakulira mu Kafeero. Ntandika okuyimba nga waali ne ndikodinga yawo ku buyimba awo nga waali nga badokita Tibe balikodinga. Naye bwe yavaawo ne mmanya nti bambi oli abadde ampisanga muwala we. Kati nagenda okulaba nga buli ekijja nina kuteekamu ssente. Ate ze siina ate kyesaasooka kutegeererawo nga buli kimu ndaba kyangu olw'okuba Kafeero yaliwo yanjigiriza okuyimba yantwala mu studio ya sekandi yayiiya n'ennyimba nga buli kimu ndaba kyangu naye tebyali byangu. Tebibadde byangu ng'avuddewo Kafeero. Banze bambi nakulira mu Kafeero. So kaakati owangaalira wa obeerawo otya osurviving otya? Survivinga mbeerawo maama ne mmukubira waliwo mwannyinazaawo naye nga mbeerayo Nabbingo gy'owangaalira. Endongo eno singa tebagita mu bbanga lye tutamanyi ne bulamu ne butambula buli nga tebatadde endongo ogenda kukola otya? Gwe ng'omuyimbi mu kiti ky'omuyimbi singa Munnayuganda naye tutunulira Nakitto omuyimbi. Era ndiko ekirowoozo ekyoga nti endongo eyinza obutaddawo mangu ekyo kyannyingira dda mu mutima. Omutima gugenze gwekigula? Yes. Kati nina byenplaning okuzzaawo okutandikawo ebirala okutali music naye nina byenplaning okutandikawo ebirala. Natandiseeko kale ebitonotono naye sinnaba kumaliriza bulungi sola kiyanjulira bantu naye nga si kuyimba. Abaana babaaliko basita ebiseera ebisinga ng'abayimbi bakozesa omukisa ogwo ogenda ku stage ne bayimba ennyimba z'abataata baabwe bamama baabwe. Ennyimba za Brenda Nabiryo sengaawo Immaculate Nabiryo oziyimba? Eza senga zo nziyimba nezimu nazikwatako video. Wezirira video abantu bazina ne ku YouTube gyeziri naye ze za taata ziyimba. Lwaki? Nnyimba za senga. Lwaki? Siina nsonga nnungamu
naye sakyemanyi oba ngumu nnyo si ngumu bannamubize nsobola okuyimbamu ne Kafeero yaŋŋambanga edda nti yimbako ku luyimba lwa taatawo wano nga balina ekivulwabo kibazannya ne Mulindwa Muwongi so zimba ezo zankubyako nnyo ne ku miggo kale ng'ani akuba mukulu Kafeero nga zikulemye okukwata nga bagenda obiyimba ebyo nga bazanye ebivulu nga nze nebasedda ng'otulo twakututedda kati nga bakunonayo na miggo neŋŋamba mbivaawo naye nze nga nyimba za ssenganna wange nabiryo ezo okay kale Nakatto tujja kwongera omunoonyaako but olwaleero katumuleke Nakatto Ruth Basudde ku social media Facebook YouTube abantu bakufuna batya era bateekayo Nakatto Basudde basaako lya Luusi basaako Nakatto Basudde babeera banfuna bulungi nnyo muzeyi taata yafa oyina emyaka emeka bw'oba ojjukira nzijjukira bulungi nali mukazi mukulu atuludde nalina emyaka 8 osobola tusigirako ku those best moments ne taata moments ennungi zojjukira ng'olina taata ennungi zenjukira nga taata zinalwala nnyo mu buto bwange era nakula ne taata nga ne bw'aba alaga wano nze mba naye ku lusegere kuba nalwala nnyo ebyaddala ate Mukama nannyamba taata wange yagenda okuvaawo nga ntandise okuwona naye nali sinnawona naye nali ntandise okuwona ng'ofunyemu olungubanguba yes naye nalwala nnyo mu buto bwange yakuyisanga atya ng'omwana bulungi nnyo era nze nga abanfaako yantwalanga mu ddwaliro yali mulala nga nnona wano eggaba nankomyawo okunzijja mu ddwaliro ensambya nga naye mulala nga ate n'abanninze okunteeka mu nju nga nabo weebali yes abantu ba mirundi 3 ku muntu omu yes abana wallahi mulongo okay kale tweyanza nnyo obudde bwo weebale nnyo weebalire ddala tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero njagala kubeebaza mwenna nti mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama Katonda abakuume njagala kwebaza Sun Cargo Shipping Company njagala kwebaza Roast Coffee Academy njagala kwebaza n'aba Almeridian Ventures Limited ne Dynafarm okutwaliza wamu nti Omukama Katonda abakuume ate mbagaliza birungi byerere nebaza Idris Daniel Keith ne Tone assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next time mwebale nnyo mwebalire ddala